bw'akituuka kuzina emmana teri mukazi ayagala musajja asobola kumuzannyiramu. For example, omukazi n'obanga waakamutandika bw'oti ng'awulira anaatera okutuuka ku ntikko, anaatera okusamula, omukira ne gugwa. Waliwo obulumi omukazi bw'alinza okuwulira n'obusungu singa oba omweyambuza engoye nga tomalaako. Abasajja nabagamba ebintu bingi bye tusobola okukola oba bye musobola okukola ebirinza okubayambako okuba ng'osobola okuzina obulungi emmana. Naddala gwa musajja agamba nti nze senga ne rawundi esooka sigitambula nnyo kyokka bwengwa siddangulu okushorteninga refractory period yo. Ebiseera ebisinga omubiri gwammwe omusajja bw'oba omaze oba bw'oba osamudde, dopamine ngambe nti droppinga beyond baseline, which means ayita ne wayina okuyita. Kyova olaba owulira nga toyina maanyi, owulira nga olinga omunafu, owulira nga oliawo nga tobitegeera nga you are even uninterested okuddamu okuzina. Kati buli bw'owulira nga you are not interested oba toyagala tosobola kuddamu kusituka. Oyina okuraisinga dopamine yo. Dopamine is a hormone oba kirungo ekiri mu mubiri gw'omuntu. Abakazi tukiyina, abasajja tukiyina, n'abaana bamuyina. Like ekikyamula omubiri kireetera omubiri okubeera excited. Kati excitement oba togiyina, obumu ku bukodyo bw'osobola okukozesa okubeera ng'osobola okuddamu n'osituka oba ng'osobola okuddamu n'oyima bulungi oba ng'osobola okuzina emmana ng'akasola tekagwa is to make sure you maintain that dopamine gy'oyina mu mubiri, that excitement ekuleetera okuba ng'omukira gwereega nga you feel interested to do whatever you are doing. Togenda kubeera ng'oleberera mu mmana, togenda kubeera ng'ogwa mangu. Naye singa oneesanga nga gwe muntu asobola okubeera nti bw'ogwa okudda engulu nawe kigaana, njagala onkolera akakodyo kano kamu bwe kati, ojja kuzina omukazi okwaseeko ebiri akusiima gambe baby oba daddy oba sweet n'enkya ne luli. Nabagamba kirungi nnyo okuzina omukazi n'abeera nga tagenda kuddamu kubuusa myala. Omwegayiridde okubanga akkiriza okuwaako. Omukazi n'akubuusa emyala, omukazi n'akubebera, like manya n'omubebera nakkiriza, najja n'okola bulongoto. Kati okuddamu kuwaako kimukaluubirira, naye omukazi gw'owoomedde yakunoonya. Nizo bagamba bino ebintu ne mulowooza nti nno nsaga. Wallahi omukazi gw'owoomedde yakunoonya. Omukazi omusimba omukira n'awulira nga tasobola kubeera w'otali. Omukazi n'awulira nga buli kimu ekikye kiri gy'oli. Omukazi n'awulira nga bannange ye tayagala kumanya. Kati ekyo mulina okukitegeera. Oba olina okukimanya nga ggwe omuntu tinsobola ntya okubeera nga neeyambayamba n'enkyamuka n'embeera nga sigenda kubeera nga ndi luyongoyongo nga ggwe omusajja n'obeera ng'ozina omukazi bulungi nga tonnaba kuyingiza mu kirago mu mmana, nga tonnaba kuzina mukazi. Genda okole pipi. Togenda nga mu kwezina nga naddala okimanyi nti toyina maanyi ga kisajja bulungi nga tofuse. Ne bw'oba toguulira genda ogwekake guveeyo. Buli bw'ogenda mu kwezina nga bbulaada ye erimu omusulo oba nga ekisawo ekiterekebwamu omusulo kirimu omusulo, kigenda kubeerera kizibu okuba ng'owangaza omuyimo. Ogenda kufiiringa very uncomfortable. You need an empty bladder. Very uncomfortable. Bikumaleko emirembe, owulire nga tolina maanyi, ogenda kunzika ng'osamudde mu ddakiika ntini nnyo n'okusinga bw'okirowooza. Genda okole pipi ate bw'omala okufuka. Nabagamba okwata akasolo ako n'okanyiga eno ku kitwe. Kati amazzi ago agabadde gasigaddeyo ne gavaayo era ojja kulaba nti kakunkumuka ne kakala bulungi. Ekyo kikuyambako okuba ng'ogenda ku relaxinga bulungi nnyo mu kirago. Bw'oba weereeze gwereegere ddala ozina omukazi ng'embolo tegwa. Mwe temumanyi kye kitegeeza kuzina mukazi. Abamu muddeyo eyo eŋŋombo y'abaalemwa. Enowooza nze sisobola kunoonya ssente ate nga teko n'okubeera nga nzina omukazi mutuuse ku ntikko bajja kuba bazinira. Ekyo nkibagamba buli nnaku ate nkyogera lunywe. Buli bw'obeera ng'olina mentality egamba nti ggwe togenda kutuusa mukazi wo ku ntikko, simanyi onoonye ne ssente, kale zinyoonye nga bw'ozimuwa nga bw'aziteeka mu kali akabubuka akamutuusa ku ntikko oba ky'oyagala. Zinoonye nga bw'ozimuwa nga bw'akwata ensimbi zo n'aziwa akavubuka ne kamutuusa ku ntikko, gwe n'osigala ng'oli awo nga just toyina makulu gy'ali. Ekirala kyembeetaaza ky'osobola okunkolera ekigenda okukuyambako okuba ng'okendeeza obudde bw'omala nga tonnaba kusammula. Waliwo ebintu bibiri ku basajja bye mutategeera. Waliwo kye tuyita okusammula
okwo okufulumya ago amazzi ne wabeerawo okutuuka ku ntikko. Mu luzungu kye nandigambye having orgasm and ejaculation and is it climax and ejaculation? No, having an orgasm and ejaculating bintu bibiri byanjawulo. Kati abasajja abamu temukitegeera. Abasajja abasinga you ejaculate but you do not orgasm. Like temutuuka ku ntikko, temuwulira eryo ssanyu. Osobola okinyonyerezaako n'okitegeera obulungi wemba byenjogera ng'owulira tebigatta. It is okay. You can always learn actually to educate yourself. Tekitegeeza nti information gye mba ntadde wano yeeyo yonnyini. Nze I do research. Siri musawo. I'm not a professional doctor. These things I teach you are based on my own research. I do research, I compile notes, nembagiramu ekyokubasomesa nga mmaze okkiwa obudde. So naawe osobola ogamba let me go verify senga Faith bye yayogedde ki. Yagambye nti nno omusajja akola bw'ati ne bw'ati kati kannoonyereze. So osobola okola research. So back to our mulamwa. Bw'oba osammula nga weekamula teweekamulamu wenna n'omalamu. Kankugereze. Bwe ngenda ne nkwata amata oba akadomola k'amata nga njagala kubeera nga nina kyendya for example ng'ate neetaaga amata okukirya. Kangereze nti oats kubanga gwe nsinga okulya. Ngenda kulya oats ne nkwata amata ago ne ngajjamu mu kigalani gonna ne ngawunzika ne kikala. Kati ate ne mpulira nga njala kuddamu kulya oats. Olowooza ngenda kukola ntya? What am I going to do? Olowooza sigenda kubeera nga neetaaga ogenda ogula amata amalala. Kati gwe weekamula omukira n'ogumalayo akakodya ak'omukumu eyakampa. Yangamba nti singa abaana bagambe teweekamula mazzi gamalayo olwo oba ogenda okubeera ng'ogenda kusammula bulungi. Naye buli we weekamula n'ogamalayo munnange bw'osammula ne kagwa tekadda ngulu. Kalwawo olusi n'olusi ne kagaana naye bw'oba ng'oleseyo toolekayo kitegeeza bw'oba ozina omukazi wano ng'osammula cu lekayokko ku tuzzi otutinitini otugenda okuyambako okuba ng'ogenda kuddamu okusituka nga teweemazeemu nnyo maanyi. Ekirala kye ngenda okusembayo ng'ate ekyo bulijjo nkyogerako ne bwe sandikyogeddeko kubanga si y'ensonga naye abapya buli lunaku bajja ku channel yange. So gwe omupya atakiwulirangako nga gwe mulundi gwe ogusoose wano ku Senga Faith munnange ngenda kugamba tozina mana n'amaanyi. Gy'okoma okuzinisa amaanyi ng'ozina emmana gy'okoma okuggwamu amaanyi. Ng'olinga akonkona ekituli ekiri eyo ndi kinene ng'olinga akonkona omusumaali. Bannange omukiro gwo gw'olaba guyina okubeera nga ogukwata bulungi ate mpola. Gy'okoma ogukozesaako amaanyi ogenda kwesanga nga munnange omala mangu. Ate bw'oba omaze okudda engulu kigenda kusitowera kubanga oba okooye amaanyi gonna oba gakozesezza mu rawundi esooka. Nze nensigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga, ku likinga no commentinga. Nsaba Omukama abankuumire, abanjagalire, mubeere bulungi, temujjanga okwo. Mweraba. Yeah.